2026 ya trillioni 7.267 esomeddwa eri eggwanga. Wabula embalirira eno gavumenti egenda kugiwanirirako n'ebitundu 5 byokka ku buli 100 ng'endala zigenda kwewolebwa okuva wano mu Uganda n'ebweru waayo. Gavumenti erangiridde nti ebyenfuna by'eggwanga ebisuubira okukulira ku bitundu 7 ku buli 100 okuva ku bitundu 6.3 ku buli 100 kwe biri omwaka guno. Kisuubirwa nti ebyenfuna n'obugagga bw'eggwanga mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo 2025-26 byakweza trillioni 2.55 okuva ku trillioni 2.26 kwe bimiridde olwaleero. Minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija bw'abadde asomera eggwanga embalirira y'omwaka ogujja agambye nti Uganda weyimiridde ebyenfuna byayo biri waakiriko era ebibalo ebyakolebwa ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyensimbi International Monetary Fund byalaga nti Uganda yava dda mu lubu lw'ensi mu nsi ezeekubye empi ebyenfuna ezimanyiddwa nga Least Development Countries nga kaakano esenvuddeko. Uganda's economy has been able to achieve all these milestones on account of the right strategy of the NRM government. Since the necessary foundation has already been established by intentionally prioritizing investments in infrastructure, the speed of economic transformation is destined to be faster in the medium term. Ebyenjigiriza emizannyo ebyobulamu n'ekikula ky'abantu bye bisinze okufuna omutemu omunene ku mbalirira eno bifunye trillioni 11.4. Kuno kuliko trillioni 5.87 ezigenze mu byobulamu zikozesebwe okuzimba n'okuddaabiriza amalwaliro, okugula eddagala n'okusasula abasawo. Ekisawo eky'ebyenjigiriza kifunye trillioni 5 okuli ez'okuzimba amasomero aga Seed Secondary gye gatali, okusasula abasomesa emisaala gyabwe n'okugula ebikozesebwa mu masomero gonna. Kuno kuliko n'ensimbi ezigenda okuzimba ebisaawe, okwetegekera empaka za AFCON, okuggulawo yunivasite okuli ey'ebusoga, ey'ebunyoro n'endala, n'okuvujjirira yunivasite za gavumenti eziwerako. Ebyokwerinda obukulembeze n'ebigwa mu kkowe eryo bisiddwa mu trillioni 9.9 nga zino kuliko ezigenze mu poliisi, amagye n'ekitongole eky'amakomera n'ebitongole ebirala ebyokwerinda. Essira minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija agambye nti ligenda kuteekebwa nnyo ku kunyweza ebyokwerinda n'obutebenkevu mu kalulu akajja ne mu kiseera nga kawedde. Next financial I have provided shillings 9.9 trillion for 1. Consolidating Uganda's security through continued modernization and professionalization of the security agencies, improving the welfare of the security forces, undertaking general elections in 2026, which are just around the corner, increasing access to justice, law and order services, and strengthening immigration and border security. Ate ebyentambula, enguudo n'emirimu egigasizaamu abantu biweereddwa trillioni 6.92 nga muno mulimu ezigenda mu kampuni y'eggwanga y'ennyonyi, okuzimba n'okuddaabiriza enguudo, entindo, okugula ebidyeri n'okubiddaabiriza. Enguudo ezigenda okussibwako essira mu mwaka ogwo zirambuluddwa Minisita Matiya Kasaija. The following will be prioritized next financial year. Start construction and complete ongoing works for road projects as highlighted by His Excellency the President in his State of the Nation address. In addition, the roads which had been left out to be prioritized are Furanga Acholi Bur 64 kilometers, Kampala Gayaza Karaji 33 kilometers, Lugazi Wikwekiyindi 28 kilometers, Kabwohe Wiziwera Nyakambu Nsika Nyakabirizi 92.2 kilometers, Kisubi Nakauka Natete Kasanje Impigi Mauguru Nanziga Maya Buaya 71 kilometers, Busega Mpigi 10 kilometers. Ebyobulimi obulunzi n'obuvubi n'okugatta omutindo okubikungulwa biweereddwa trillioni 1.8 ate ng'ebyamasannyalaze bifunye trillioni 1.4. Gavumenti ereetaddewo trillioni 4.4 nga zino zigenda kusasula amabanja Abannayuganda ge babanja gavumenti olw'ebyamaguzi bye bagiwola okuli amafuta, emmere, ensimbi ez'obupangisa ku bizimbe gavumenti mwekolera emirimu n'ebirala.
Minisita Matia Kasaija alabudde nti kino gavumenti ekikoze okukendeeza ku mabanja bannansi ge bagibanja n'okukendeeza ku kwewola. Paalamenti efunye triliyoni 1.30 okuddukanya emirimu mu mwaka gw'ebyensimbi okujja 2025-26 ate nga n'essiga eddamu zirifunye obuwumbi 62. Gavumenti era ekutte obuwumbi 835 n'ebuteeka mu kisawo kya sayansi ne tekinologiya era n'okunoonyereza nga kuno kuliko obuwumbi 388 obugenze mu sayansi ne tekinologiya omuli kampuni eya Mathias Magola eyitibwa Day Pharma, Inspire Africa n'endala gavumenti zezeevujjirira. Obuwumbi bw'ensimbi obulala 381 bugenze mu kisawo kya ICT nga muno mugwamu okulungamya ensi n'emikutu egy'amawulire wamu n'obuwumbi 66 obugenze mu buyiiya obwakatemba okuyimba n'ebirala. Enkola ya Parish Development Model gavumenti ejongedde triliyoni namba n'obuwumbi 59 emyoga bagitaddemu obuwumbi 10. Banka ya Uganda Development Bank gavumenti ejongedde triliyoni namba. Agricultural Credit Facility obuwumbi 50. Project ya Grow gavumenti ejiwadde obuwumbi 231 n'ebirala. Mu mbalirire ya triliyoni 72 n'obuwumbi 376. Triliyoni 32 n'obuwumbi 75 n'obuwumbi 75 gavumenti egenda kuzeewola bwewozi ate triliyoni 2 n'obuwumbi 745 gavumenti egamba nti zaakuva mu bagabi b'obuyambi. Ate ensimbi endala triliyoni 37 gavumenti esuubira nti egenda kuzikuŋŋaanya okuyita mu misolo. Embalirire eno gavumenti egenda kugivujjirira n'ebitundu 51 n'obuwuzi 5 ku buli 100 ate ng'ebitundu 44 n'obuwuzi 3 ku buli 100 zaakwewolebwa bwewolebwa. Triliyoni 27 n'obuwumbi 3 zigenda kusaasaanyizibwa mu kusasula amabanja Uganda gezeeyewola kuno okuli triliyoni 9 ez'okusasula ku mabanja ago gavumenti ge yalya. Ate triliyoni 8 n'ekitundu gavumenti egenda kuzisaasaanya okusasula emisaala gy'abakozi baayo. Ebbanja lya Uganda Minisita Kasaija ategeezezza nti Juni w'omwaka guno waanagwerako nga Uganda ebanjibwa triliyoni 116 wabula nga zino Uganda obusobozi obusasula agambye nti ebulina. The stock of public debt is projected at $31.5 billion, equivalent to shillings 116 trillion by the end of June 2025. Of this, external debt accounts for $15.49 billion, equivalent to shilling 56.3 trillion, and domestic debt $16 billion, equivalent to 59.77 trillion. Madam Speaker, Uganda's debt is sustainable and is projected to remain so in the medium to the long term. Okusinziira ku Minisita Matia Kasaija, embalirira y'eggwanga eno ey'omwaka ogujja 2025-26 ekwata ku buli munnansi era terina gwereka mabega. This budget guarantees peace and security in the taxes and the tolerable administration of justice. In Uganda, we protect private property, enforce contracts, and repay our debts. To the youth, this budget offers opportunities to acquire more skills, access finance, innovate and develop new and better products. The budget also contains huge investments in sports. To those in the creative industry, the NRM government has fulfilled its promise to provide you with the revolving fund, acquire a home for you, and enact a corporate law to protect your intellectual property. Mu mbeera eyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa akoowodde amawanga ga Afrika okulwanirira obumu n'enkulaakulana ey'awamu. Mwami Yoweri Museveni ategeezezza nti amawanga ga Afrika mangi galwana nnyo okufuna obwetwaze okuva mu bakyeruppe wabula ensonga y'okubeera obumu gaagivaako. Museveni asinzidde Kololo mu kusoma embalirira y'eggwanga ey'omwaka ogujja n'akinogaanya nti ebyamaguzi ebifulumizibwa okufuna akatale ebweru Abafirika bateekeddwa okukolera awamu. This strategy we always commend our supporters is to work for economic integration of the whole of Africa so as to support prosperity of the African people and support the additional political integration in the parts of Africa where it is feasible by creating political federations. It is because you need it for your prosperity as a market among other advantages.
Museveni alabudde amawanga ga Afrika obutalinda bakyerupe kubakolera ku buli nsonga ezibaluma omuli ebyokwerinda n'ebirala. Why can't the responsible political actors use the Wundugu, the brotherhood, similarities or linkages of these people to create units that support the other two historical missions of prosperity and strategic security? You don't hear anybody talking, political class, talking about, I don't know what they talk about on TV. Ekitundu ekisooka eky'omwaka ogw'emmwanyi 2025-2026 mu nteekateeka ya Mmwanyi Terimba guguddwawo mu butongole n'emiramu egiwerako omuli okusoosowaza abakyala mu kulima emmwanyi n'okukozesa tekinologiya okutabuusiddwa maaso. Bw'abadde atongoza omwaka ogwa Mmwanyi Terimba 2025-2026 ku kyalo Nabusolo ekisangibwa mu ggombolola y'e Bulera mu ssaza Ssingo mu maka ga Vincent Ndibwami, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abalimi b'emmwanyi okunywerera mu bwegassi banyweze omutindo gw'emmwanyi. Omumbuga yeebazizza abantu ba Kabaka wano mu Buganda n'abagenzeko emitala w'amayanja ne bakomawo ate ne badda mu kulima emmwanyi nti bawulize eri maaso moogi era n'akiikira ensingo abakulaakulanya ababulankanya ensimbi ez'abankuba kyeyo ne babafiiriza. Mmwanyi Terimba abaako emiramwa gy'alondoola era ennaku zino tutunuulidde nnyo abakyala, tutunuulidde nnyo abavubuka, tutunuulidde nnyo abeegassi. Tuli mu kaweefube w'abantu okulimisa ebyuma, waliyo obutulakita buno obw'emikono, okufukirira ate n'okunywa kaawa. Abeegassi tubalabye olwaleero. Kaakati wano tuli ku nsonga ya mukyala Juliet Nabateregga. Ate tuli ne ku nsonga ya munnakibuga kitaawe wa Juliet Edward Kalema. Munnakibuga eyakomyewo nga bwe yeeyogeredde okulima emmwanyi nga kimukulu wamuwadde amagezi. Nabateregga ababuulidde yali akolera Saudi Arabia. Katikkiro asinzidde Myanzi mu Kasanda bw'abadde atongoza ekyuma ekisunsula emmwanyi n'okugatta abeegassi wansi wa Myanzi Coffee Farmers Savings and Credit Cooperative Society Limited ekikulemberwa omulimi John Muwonge n'abakuutira abattukize enkola ey'obumu mu by'obulimi. Mwami Kinja ali mu kibiina ky'obwegassi. Bannassinga abakulu abali wano bamanyi Wamala Cooperative Union. Ekyamazima yaddawo naye tennatuuka ku mutendera kwe yali guli ogw'edda. Era bannassinga abakulu abali wano bamanye ebibiina bino kye byakolanga mu bantu ku nsonga z'obulimi. Anti bajjajjaffe bagamba nti agali awamu egaluma ennyama. Tulina okuzzaawo ebibiina by'obwegassi. Kabaka yakitugamba nga tujaguza enkumba amatikkiro ag'omulundi ogw'26. N'ayogera bingi nnyo ku bibiina by'obwegassi. Tulina kutandikira ku bibiina. Kati nga wano Muluka wasaanawo ekibiina eky'abalimi b'emmwanyi ne mugenda ku mitendera okutuuka lwe muyinza okutuuka eri ku union. Eyo nsonga nayo nnungi nnyo. Minisita w'ebyobulimi obuvubi n'obwegassi Oweekitiibwa Hajji Hamisi Kakomo agambye nti obujjumbize bweyongedde mu bantu ba Kabaka mu kulima emmwanyi. Abantu bajjumbidde omulanga. Emmwanyi zeeyongedde mu Buganda ebitundu 40 buli 100. Njagala kubakubira mulanga guddamu ate nga tegukungula, okusooka okubeebaza ennyo okujjumbira aye n'okuddamu okubagumya n'okubasaba nga Ssaabasajja bwe yatugamba nga tutandika nti abatalina mmwanyi muzirime, abazirina muzongereko, abazigayaaliridde muzirongoose era obubaka obwo tubutwale nga bukulu nnyo. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'okulambula kwa Kabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye abantu ba Kabaka obutakoowa kugenda mu misomo bayiga ebintu eby'enjawulo n'okugabana ku magezi. Era bangi kummwe kisoboka okuba agwe mulundi gwammwe ogusoosa okujja wano ewa Mwami Simon Kiyingi. Nja kusaba Nassingo bannange mwenna tosobola kuba nti byonna obiyiza olwaleero, mufune akadde mukomewo wano mubeeko n'ebyokuyiga bye munassa mu kukola. Omulabirizi w'emityana kitaffe mu Katonda Ssaalongo James Bukomeko asabye buli muntu awulire ekiragiro kya Kabaka ku kulima emmwanyi era n'agamba nti abantu abalima emmwanyi n'okulwanyisa obubbi bwazo okukuuma omutindo n'okwagaza abalala okuzirima bayitimuse. Mwebale nnyo, mwebale ddala okukwatirako Katikkiro okukola omulimu omulungi. Tubeebaza bingi n'ebyokwebaza naye twebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atukulembedde wakati byonna byayiseemu n'atukulembera bulungi era tumusabira abeere mulamu. Nange nze omu ku balimisebo yawuliza omulango ogwo saasooka guwulirizaawo ogw'okulima emmwanyi naye jjuuzi wano ejjo ly'abalamu kubira omuntu omumbuuze ng'asaaga ye bigenda emmwanyi z'olima bwe yambulira ssente z'afunye nali njaga kasuka erisimu
ziruke kwate nkumbi ngende nsimbe speed era soko nava netandika nangu okusimba emmwanyi ezo. Omwami wa Kabaka w'essaza Ssingo Omukwenda Deo Kajimu yeebazizza Obwakabaka olw'okwagaliza abantu baabwo okufa mu bwavu. Njagala okukozesa omukisa guno okwebaza bannassinga mwenna abazze nga twaniriza Kamalabyonna olunaku olwaleero ng'ali mu nkola ey'emmwanyi terimba. N'olwekyo njagala okubakubiriza buli muntu addeyo akole ky'ayizze olunaku lwaleero. Obudde tebunnayita, genda weeteeketeeke. Bwe kuba kubikka mmwanyi kwe tuyise, genda obikke emmwanyi zo. Bwe kuba kusimba, bw'oba osobola okufukirira simba. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu ssaza Ssingo okuli abaka ba paalamenti ng'abakulembeddwamu omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emityana Joyce Bagalantwatwa, omubaka wa Kasanda South Frank Kabuye, Flavia n'Abagabe Kalule n'abalala. Bannamateeka n'abalala banokoddeyo ekibbattaka ekisusse mu bitundu eby'Essingo nga kikulembeddwamu abantu abeeyita abaweereza mu maka g'obwa pulezidenti. Mukadde waffe tulina abaami abazze nga beerimbika mu State House era nga beewaana okuba n'ensimbi. Bakutta abaana ba Buganda babatwalira ku bitole bya mmere. Oli abatwalako ebibanja abayita kubatemera nte. Abatwalako ebyabwe asaaye n'emmwanyi n'asaawa emmere naye ng'abayita obafuula abasabirizi ku mbalaza ng'abawa obusimbi okubajja mu akalulu. Takomye ne ku ekyo ayagala n'obwami wa. Ndowooza ab'Essingo tuliko ekisa eky'enjawulo. Abaami Katikkiro yabagambye mutukkirize nga ffe abakyala tubeere kitundu ku kulima emmwanyi, ku kufuna mu mmwanyi, ku kusuubula mu mmwanyi, okutunda n'okuzirima. N'olwekyo abakyala bonna mbakubiriza naye n'abaami kubanga Katikkiro yabagambye omanyi olumu tuyinza olima emmwanyi zaffe kubanga gwe mwami ssente ezivaamu ate n'ozitwala. Katikkiro mu kusooka yalambudde abalimi b'emmwanyi okuli omulabirizi w'Emityana Kitaffe mu Katonda Ssaalongo James Bukomeko, omulimi Kiyingi Simon ku kyalo Kakungube mu Lukagwe kya Namugera, omulimi Edward Kalema ne Juliet Nabateregga eyakava ku kyeyo. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash. Toddamu kulumizibwa mannyo ng'eddagala ettuufu weeriri. Muna Herbal Mouthwash talaba ku ndwadde z'amannyo zonna era n'ewaka lyetusenyesa. Muna Herbal Mouthwash musange mu pharmacy ne drug shops era yakakasibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 070480 Munnamateeka Kasimu Ssekalema agamba nti ddembe ly'okusaba kkooti obuyinza okuddukanya ebintu by'omuntu we yafa. Singa omuntu abula ku booluganda lwe n'amala emyezi mukaaga tebamanyi mayitire ge basobola okugenda mu kkooti ne bagisaba babeere nga bafugibwa obuyinza okuddukanya ebintu by'omuntu oyo abadde ng'abuze. Wabula singa wakati mu kuddukanya ebintu ebyo bafuna amawulire agakakasa nti ono omuntu yafa, olwo babeera balina okuddayo mu kkooti ne bagisaba nti ebintu ebyo babironderwe omuntu abiddukanya oba ayitibwa administrator, olw'okuba omuntu abeera ng'azuulibbwa nti kituufu yakakasiddwa nti yafa. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulondamu NRM Dr. Tango Doi alangiridde nti mpaawo nteekateeka yakwongezaayo nnaku ez'okuwandiisizaako bonna abaagala okuvuganya mu kamyufu k'ekibiina ekyo okukikwatira bendera mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Enteekateeka y'abanna NRM abaagala okuvuganya ku kaadi y'ekibiina ekyo ku bubaka bwa paalamenti wamu ne bassentebe ba disitulikiti okuggyayo empapula okuvuganya kwa kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire olwaliro ku kitebe ky'ekibiina ku kya Dondo Road, Dr. Tango Doi ategeezza nti bagenda kuttira ku liiso omuntu yenna anajja ng'obudde buyise okuggyayo empapula ez'okuvuganya. Not going to extend expression of interest by even 1 hour. We are ending on Saturday at 12. We are preparing for nomination on Sunday and Monday preparation. On Tuesday, nomination of all aspirants for MPs and LOC5 will start. Olwaliro lwokka abantu 130 be bajja empapula esaba okuvuganya okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo era mu bo mulimu munnamateeka Julius Semanda ng'onayagala kukiikirira abantu b'e Kakuuto.
Ekindeese kwe kuzza essaza lyaffe ku ntikko Kakuuto noggiza ku ntikko nga ngisakira okusookera ddala nga nsaka ku keeki y'eggwanga kubanga NRM erimbu yinza ate eyina eggwanika kale nina okulaba ng'omugabo gwaffe nga Kakuuto tugufuna. Twetaaga amazzi amayonjo, twetaaga amasannyalaze, twetaaga enguudo ennungi, twetaaga ebyobulamu ebikyusa ku mbeera z'abantu baffe, twetaaga okukyusa ku mbeera eriwo. Tetukiikiriddwa bulungi, ago ge mazima. Omumyuka owokubiri owa Katikkiro wa Buganda era omwanika w'Obwakabaka ow'ekitiibwa past district governor Robert Wagwansibirwa atenderezza nnyo omukago ogwattibwa Obwakabaka bwa Buganda ne Rotary Club mu ggwanga lino agambye nti guvuddemu ebibala bingi nnyo. Owekitiibwa Robert Wagwansibirwa bino abyogeredde Mbulanga Emmengo aba Rotary Club eya Kampala Sesa Island nga balimu na Vasani Group nga babadde bamukwasa obugaali 12 obweyambisibwa abantu abaliko obulemu. Owekitiibwa Wagwansibirwa agambye nti kino ekikoleddwa aba Rotary kiraga omwoyo gwa Buganda ogutafa. Abantu abagenda ofuna obugaali buno leero n'ennaku ezinaddako bagenda kuba bafunye entambula n'okuba nti basobola bokka okwetambuza naye bagenda kuba bafunye n'ekitiibwa kubanga okujja nga weewalula ng'oyita mu bikyafu ogenda mu kaabuyonjo ogenda weewalula kikuggyamu ekitiibwa kyongera endwadde. Mwebale nnyo 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 kugatta ku kitiibwa n'obuntu bw'abantu bano. Omumyuka omukubiriza olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Hajji Ahmed Lwasa ategeezezza nti omukago guno oguzadde ebintu ebirala bingi nnyo ebigasizza abantu naddala okutumbula ebyobulamu. Ani Nkuuto district governor wa district eya 92 ategeezezza nti mu mukago ogwo balimu n'Obwakabaka bayambye abantu bangi abali beetaaga okubeerwa. Fenga bana Rotary abamuyinza okuba nga temutumanyi n'emirimu gyaffe egisinga tusinzira nnyo ku bintu ebiyamba okutumbula embeera y'abantu mu bitundu bye tubeeramu era ku bintu bye tukola tuyamba ku bantu abalina obulemu. Obutebe buno bwatuweereddwa mikwano gyaffe be tukolagana nabo naffe ne tugamba nti naye naffe ngeri gye tukolagana n'Obwakabaka bwa Buganda naffe katujje tuleete obutebe buweebwe ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Moses Sebugwawo president wa Rotary Club ya Kampala Sese Island agambye nti kino bakikoze ng'omukaweefube waabwe okuddiza ku bantu abeetaaga. Bugende mu bantu ba Ssaabasajja abaliko obulemu nabo basobole okuba nti basobola okwekolera emirimu gyabwe, basobola okutambulako wano ne wali ate nga basobola okuva mu kifo. Olw'ekyo Rotary gy'emirimu gye tuteekako nnyo essira ebyobulamu obw'abantu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Bali wamu ne Simba Pain Bam. Omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Bam okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Simba Pain Bam yakakasibwa National Drug Authority. Olukiiko luddukanya ttiimu y'essaza Ssingo olwongedde amaanyi mu kweteekerateekera empaka z'amasaza ez'omwaka guno bwe balonze Hussein Mbalangu ku lukiiko olw'emirimu egy'ekikugu. Hussein Mbalangu nga ye mutendesi wa klabu ya NEC ya Uganda Premier League ku mulimu guno ogw'emirimu egy'ekikugu ku ttiimu y'essaza Ssingo agenda kukukola ne Edward Golola eyasooka okulangirirwa. Bano bombi bagenda kwetegereza n'okuwabula omutendesi w'oku ntiko Hamza Lutalo. Serebe Sam omuwandiisi wa ttiimu y'essaza Ssingo bagambye nti asambajjiza ebibadde biyitingana ku Mbalangu nga biraga nti aleeteddwa ng'omutendesi. Agambye nti Hamza Lutalo ye mutendesi omukulu ate nga Mbalangu wa byakikugu ku ttiimu eyo. Ssingo mu mpaka z'amasaza ez'omwaka guno 2025 eri mu kibinja Muganzirwazza n'essaza Kyaggwe Kabula Kooki Butambala ne Mawogola. Ssingo yakawangula empaka z'amasaza emirundi 2 yaziwangula mu 2015 ne 2018 era omwaka ogwedde 2024 yawandukira ku mutendera gwa quarter final. Empaka z'amasaza ez'omwaka guno zigenda kutandika nga 21 omwezi ogw'omukaaga era bannantamegwa aba 2024 aba Buddu be bagenda okuggulawo empaka zino nga bazuuzumba n'eggomba mu kisaawe kya Kitovu Arena mu kibuga Masaka.
ebyo nga bikyali bityo klabu ya Manchester United y'Ebungereza mu butongole eyanjulidde abawagizi baayo omuzannyi munnansi wa Brazil Matheus Cunha nga ye muzannyi gwe basoose okukansa mu kweteekerateekera sizoni ejja. Matheus Cunha atadde omukono ku ndagaano ya myaka 5 n'akawaayiro ak'okwongeza endagaano eno omwaka mulamba era bamuguze ensimbi obukadde bwa pawundi 62 okuva mu klabu ya Wolves era ey'Ebungereza. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Mchad Industries abakukolera Mchad Black Tea, amajani kawoomera ne Mchad Mchuzi Mix akanzaali akazito yenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Emiranga n'ebiwoobe ebibuutikidde Buyindi, Bungereza n'ensi endala. Abantu 24 kikakasiddwa nti bakafiira mu kabenjedde kabusa ak'ennyonyi ebadde yakasitula okuva e Buyindi ng'eyolekera London mu Bungereza. Ennyonyi eno eya kampuni ya Air India gitegerekese nti ebaddeko abasaabaze 242 era egudde yakasitula okuva ku kisaawe kya Ahmedabad mu bugwanjuba wa Buyindi. Weruteekedde amawulire gano ng'omuyiggo ku mirambo gy'abantu abalala gukyagenda mu maaso kubanga omuntu omu yekka ye yaakaggyibwayo nga mulamu, abalala basukka mu 30 tebannalabikako. Abeerabiddeko n'agaabwe bategeezezza nti akabenje kano mu ennyonyi eno mu bwengula ebadde yaakawezaayo butikitiki 30 bwokka. Kwe kuwulira eddoboozi erireekaana nga si lya bulijjo n'ekidiridde kwerindiggula ku ddimwa. Ennyonyi eno ebaddeko bannansi ba Buyindi 169, Abangereza babaddeko 53, ate Abaportugal 7 n'Omukanada 1. Newankubadde emirambo 24 gye gyakazuulwa, kikyali kizibu nnyo okukakasa omuwendo ogw'abafiiridde mu kabenje kano kubanga ekifo ennyonyi weegudde waliwo ekisulo ky'abasawo era tekimanyiddwa obanga waliwo abantu beegwiridde. Wetwogereranga abantu 10 bakyakuŋŋaanira mu kibuga Ahmedabad awagudde akabenje kano okukungubaga olw'abantu bano abatokomokedde mu kabenje ako.